Tukomyewa ani asobola tujukiza bwe tukomye? Tukomyewa baddu ba Allah? Tukomyewa? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tukomyewa baddu ba Allah b'ebitiibwa? Bamama tukomyewa? Naam, bamama tukomyewa? Mubyerabidde? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Temuli bawandiika muno? Obaira temuli bawandiika? Saba Allah baweemu ejjana. Nga mutidde okuminisa, saba Allah baweemu ejjana. Naam Sheikh, wama tujukize. Alaykum salaam wa rahmatullah. Naam, oluganda lw'obusiraamu okutuuka ku daraja eyo nti baganda bammwe abasiraamu abeesimbyewo hum awla bikum, be basinga obulungi gye mukola ki? Gye muli olw'oluganda lw'obusiraamu. Lwaki basiraamu? Lwaki baki? لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. bakujiranga babiri, omusiraamu omusimu ki? Si musiraamu, omukkiriza yenna. la yattakhidhu almu'minina alkafirin, la yattakhidhu almu'minuna alkafirin. omukkiriza awali ababiri talondawo mukafiri. awali abameka? ababiri talondawo muki? awali omusiraamu n'omukafiri. omukkiriza yenna omusiraamu wannama ddala alina kulondawo muki? Musiraamu. Kati aya yebatuulemu mugende mukijjukirenga ebbanga lyonna nti baganda bammwe abasiraamu be basinga obulungi gye muli, era wallahi beetaavu nnyo ebyobululu bwammwe n'okusinga abalala bonna. Nze sironda, sinnafuna ndaga muntu. Nze sironda, sinnafuna ki? Ndaga muntu. Naye mmwe abaziina, mwe abazikola ki? Abaziina mukimanye baganda bammwe abasiraamu be basinga obulungi gye muli. Nkimanyi wallahi olinayo gw'oyagala, wali adda ssente ze, naye nkugambye musiraamu yasinga obuki? Oyo ye ne waba talina kyakuwadde, wallahi yasinga obulungi gyokola ki? Lwaki? Wallahi muganda wo ne waba takuwadde yadde mmeka. Bajibu mmwe muli ba agenti, sawfa tusaluna amama Allah. Gw'olibuuzibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah, lwaki wali agenti waatali musiraamu ng'ate omusiraamu wakola ki? Wali lwaki wabiisanya n'atali musiraamu? Subhanallah, lwaki wabiisanya n'omusiraamu ng'ate oli ku saidi y'atali musiraamu ng'ate olwana musiraamu munno? Maatha antum? baddu ba Allah b'ebitiibwa, ukhuwatu lislamiyya, oluganda lw'obuki? oluganda lw'obusiraamu. So baddu ba Allah b'ebitiibwa, ebbanga lyonna tulina kukulembeza luganda lwaffe lwa busiraamu. Teteekeddwa kubeera nga tukulembeza ekirala kyonna. Gwe bw'olaba omusiraamu wonna, bw'olaba omusiraamu, ngenda kukogera kala akagambo, ngenda kukeyambisa naye nange mpulira kawulire. Gwe buli wolaba omusiraamu tiikinga. Buli wolaba omusiraamu kola ki? Salaamu alaikum. Buli wolaba omusiraamu kola ki? Tiikinga. Lwaki? Oyo ye muganda wo. Allah bw'agenda okukubuuzaako mu maaso gani? Maaso ge wallahi Allah agenda mukubuuzaako. Gwe kanaatanda n'ofuna ku lupapula kino kibagambye, n'ofuna ku luki? Buli musiraamu atafuna tiki ku lupapula olwo ogenda kubuuzibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah. Ogenda kubuuzibwa mu maaso g'ekitiibwa ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Satukutabu shahadatuhum wa yus'aluun. Manya kiwandiikibwa. Allah yakinootinze ebbali nti gundi olupapula bwe luti ne bwe luti, ku kifo gundi ne gundi kwaliko omusiraamu n'atamuwa, naawe atali muki? Wa yus'aluun. Ogenda kukibuuzibwa, ogenda kukiddamu otya mu maaso g'ekitiibwa Allah. Bannange, oluganda lw'obuki? Lw'obusiraamu. Kulayini eyo kammalize na kino, abaffe ng'abasiraamu ebbanga lyonna tuteekeddwa okubeera nga tuyambagana. Okuyambagana ba'duna ba'dan kalmuslimiin, masekkati gaffe ng'abaki? Ng'abasiraamu. Musiraamu yenna wajja gye tuli ng'alina obwetaavu, tuteekeddwa okubeera nga tuyamba. Wabaawo ensonga yonna omusiraamu ng'agiyimiriddemu nga musiraamu, ng'ate ne tulaba nti ensonga nayo ya ddiini, tuteekeddwa okubeera nga tumukola ki? Tumuyamba. Okwasagiriza wamu ng'abasiraamu
ensonga yonna wejjanga gye tuli ne batugamba nti kati mathalan oba muganda waffe akuliridde mu myaka ali mu myaka 5 ayingidde emyaka 6 oba oliawo Allah yamukenderezamuko mu mbeera y'obusobozi bayira kayumba bakapangisa naye era ndi oli abafukidde ekizibu ffe tujja wano ng'abasiraamu ne tugamba nti kati tukoze tutya eri omuddu oyo ne tugamba nti kati tugenda kwekolamu omulimu katumuweyo omwaka gumu tumusasulire renti nga bwe tunoonya akasente tumugulire akataka egindi obutaka gye buli owalayisirayisi tumutereko akayumba tumutwale eyo okuyambagana ng'abaki ng'abasiraamu oluganda lw'obusiraamu bwe lutyo bwe luli kalegerekese gwe omusiraamu ali wano oli muganda wa musiraamu ali e Kampala oli muganda wa musiraamu ali yonna kyova olaba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yali atulaga ku biteekeddwa okukolera abasiraamu naffe ng'abasiraamu yatulaga nti omusiraamu oteekeddwa okuwa omusiraamu munno salaamu oba omusanzeewa oba omusanzeewa naye mu hadithi eyo hadithi yajja mu Bukhari nga batunyumiza hadithi we mbaseerabidde eyinza okuba ya Ubadata bun Samiti radiyallahu anhu agamba nti omusajja yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam an islaamu alkhayr ku busiraamu obuki naye yajja mu Muslim nga yennyini yabuuza ekibuuzo yagituwa yayitibwa Abi Musa al-Ash'ari nga yatugamba ye agamba nti sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nze kennyini Abi Musa al-Ash'ari nabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ayu lislaamu khairin obusiraamu obulungi bwe buliwa yamugamba nti tat'imu at-ta'am kuliisaganya kamere wa taqra'u as-salam liman arafta wa liman lam ta'rif kenjagaddemu ako okusaasaanya as-salam masekkati gammwe ng'abasiraamu liman arafta eri oyo gwomanyi eri oyo gwokola ki gwomanyi wa liman lam ta'rifu n'oyo gwotakola ki gwotamanyi kati faawo tusitagalla n'obujulizi obugamba nti gwe yenna ayamba musiraamu tofaayo oba omumanyi wa ku kyalo kyo oba tokola ki oba tomumanyi fe tujjawo obujulizi obutugamba nti yenna kasaakujjiranga musiraamu nakugamba kyakugamba alina obwetaavu omumanyi tomumanyi gwe kikkakatako okubeera ngaokola ki omuyamba siramu wadde opapula tobawadde peeni ayagala peeni banaye mwewereze ku bupeeni waliwo atalina peeni yarabbi kale inshallah tujja kikola muteekateeka darusu ejja tujja mugambe tujja kufuna obupeeni inshallah kale mwazike kukange naye okazza ssebo kale gekisabadwa Allah bebitiibwa mwewereze ku bupeeni waliwo abatalina peeni kale gekisabadwa Allah bebitiibwa muddu yenna musiraamu munno oteekeddwa okumutaasa imma omumanyi oba tokola ki oba tomumanyi kasita omulaba ng'ali mu mbeera ya bwetaavu newokiwulirako buwulizi ozze kusaalira mu muzikiti wano nti ye waliyo omusiraamu gwe boogeddeko awo alina obwetaavu nti ye oli muyise wa kkubo tomumanyi nti ye naye ensonga oba oliawo oginako obusobozi nti ye wallahi kikkakatako okukola ki okumudduukirira kyetuyite okuyambagana okukola ki okuyambagana ng'abaki tuyambagana mu mbeera zonna tuyambagana mu mbeera ez'okwebuulirira ng'abasiraamu olaba omusiraamu munno aseeredde tomuleka naye kakirabe olaba omusiraamu munno nga walaga agenda kufuna obuzibu wallahi tomuleka kukiraba kuba si kyangu kati bwakiraba n'ofunamu ki nam bwakiraba oganyulwamu ki nga gwe omusiraamu kale gesebadde Allah bebitiibwa kati musiraamu munno oteekeddwa okubeera nga omutaasa oteekeddwa okubeera nga omuyambako ate n'okuyambako tugambe tebikoma kubeera nti mu mbeera ya bwetaavu bwokka tuyambagana mu mbeera zonna siraamu omulaba agenda kuseerera kyagenda okugwamu nsobi mu maaso ga Allah agenda kusobya Allah nga muganda wakuvunaanyizibwako era yenna akola ensobi nga musiraamu munno n'agwa mu nsobi yonna ayinza okugenda mu ddogo naye nga gwe wakiraba n'otamugambako n'agenda n'agwa mu shiriki n'agwa mu kugatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala naawe ogenda kuvunaanibwa naawe ogenda kukola ki ogenda kuvunaanibwa kati bwetyo bwe twetaasa ng'abasiraamu twetaasa mu nsonga z'edduniya ne twetaasa ne mu nsonga z'eddiini musiraamu omulaba mugandawo naye alemedde ku riba mubuulirire omugambe musiraamu riba si mutuufu siraamu alemedde ku bubbi siraamu alemedde ku bwa bulooka obutakabba butaka mubbi w'amataka wallahi mubuulirire kuba akuvunaanyizibwako nga musiraamu munno wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan
bwatu Allah bwatugamba ng'abakkiriza ebbanga lyonna tuteekeddwa okubeera nga tuyambagana ala albirri wattaqwa mu kukola obulungi ne mu kutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Muyambagane mu kugondera Allah, muyambagane mu kukola obulungi. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, muleme kuyambagana mu kukola bubi. Ne bangi muffe baganda baffe abasiraamu tubayambako mu kwonoona. Sanga mama Adija ayambako mama Aisha mu kuloga musajja. Fama baalu unas, tubadde ki bakyala mmwe basajja, tubadde ki abantu, tubadde ki? Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, fenga abooluganda teteekeddwa okuyambagana mu kwonoona, teteekeddwa okuyambagana mu kusukka nsalosalo mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda b'obusiraamu tuyambagana mu kukola bulungi. Ekisiraamu kirabye kigayaavu ku swala, kikoleko da'wa, okiyambeko okusaala. Kigambe jangu omperekereko wano ngenda wali ku dduuka, kumbe okireeta ku muzikiti, kyagamba Allah. Muyambagane mu kukola obulungi. Musiraamu munno omulabye talina mulimu ate tayagala kukola emirimu weegiri, tayagala kukola ki? Kukola. Muteekeko mugambe jangu omperekereko wano, jangu omperekereko wano, mugende naye ku saiti woopootera abeere waawo nga omutumayo kati nseka soka opereseko ku buloka bbiri awo. Gweringa bw'okola bw'amaliriza muweeyo omutwalo, agenda kusegera wano nno kisabula namuweereza buloka bbiri sankoze nnyo kyamaanyi nampaayo omutwalo. Enkya yajja okukubira essimu akugambe nti gundi. Wa taawanu ala albirri wattaqwa, tuyambagana mu kukola obulungi ne mu kutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuyambagana mu byetaago byokka, yadde ne mu byetaago wallahi twetaagisa, naye n'ebirala byonna ebikwatagana n'eddiini tuteekeddwa okubeera nga tuyamba ku bannaffe. Wallahi abali mu bwetaavu ng'olaba mukendeevu mu ddiini, alinamu obukendeevu mu ddiini, wallahi si mujjumbize wa ssala. Mu Ramazani kyerwaza alusa naye nga tekiina alusa, wallahi mugambe bannange okusiiba kuno mubuulirire. Kyetuyita oluganda lw'obuki? Kyetuyita oluganda lw'obuki? Lw'obusiraamu. Kuba muganda we yenna omusiraamu buli waaserera n'agwa mu zambi ng'obaddewo ng'olaba n'otabaako kulabula ku nnaku oteekawo kumulabula, wallahi naawe ogenda kubeera accountable kwogwo omusango gwagenda okukola. Ogenda kubanjibwa. Lwaki tewamugamba man raa minkum almunkara falyughayyirhu biyadihi fain lam yastati' fabilisanihi fain lam yastati' fabiqalbihi wadhalika adhafu aliman. Yenna alabye ensobi yonna ng'ekolebwa gisirikire. Oba tosobodde gyogereko, oba tosobodde kugyogerako, wallahi kozesa emikono gyo. Bwettu bwe tugiriranyisa hadithi mu kugiteekesa mu nkola inda ahlul hadith, tugive eno gyesembera. Mutu tuyinza okumulaba musiraamu naffe agenda akoze ensobi ne tugamba katumusirikire, oba oliawo gwe mulundi ogwo sayinza okuba aseeredde buki. Bwe tulaba nga akizzeemu tugamba nno gwandikandi mufuukira akazi ak'okulimba, kimubiri alimba, kimubiri alimba nga tumugambako. Bwe kigaana nga tukola ki? Wallahi oluganda lw'obusiraamu bwe lutyo, oluganda lw'obusiraamu bwe lutyo. Baddu ba Allah bebitiibwa, baganda bammwe mbalabanga batandise okuseerera, nga musiraamu munno ng'otandise okulaba aseerera, beera ng'omuyambako okudda ku mulamwa, okudda ku mulamwa, okwekuumaakuma. Bangi muffe mu basiraamu baganda baffe naye ng'essuubi libaweddemu, naye nga ffe mbala abaliraanye wano ffe tukanya kusonsekamu nku. Olaba obufumbo bwa munno bugenda naye gw'okanya kuseesaamu bugwerewo ddala. Wallahi olina kumukumya, mukumeekuma mugambe mama gundi okimanyi nedda obufumbo bwe butyo. Oba oli awo nze nja kwogeramuko ne taata gundi katulabe. Wallahi omukumeekume, omukumeekume yeekuumire ku ibaada. Naye bangi muffe tufuuye okulaba nga ate tukuma mu muliro mu basiraamu bannaffe, kubeera nga wallahi bakyankalana mu kifo ky'okubeera nga ate tuteekawo embeera ey'okubanga tubazza. Bangi muffe tuyambyeko basiraamu bannaffe bangi nnyo mu kujeemera amateeka ga Allah, wallahi n'omuyambako n'omulagirira n'essabo gye liri. Ne tubayambako okubeera nga tubalagirirako n'amasabo gye gali, ne tubalagirirako eyo gye bajjanjabira okulujjanjaba lwe mutegedde. Wallahi naye nga ffe tuli basiraamu, n'osalawo okusindika musiraamu munno mu kuzikirira nga naawe okola ki? Baddu ba Allah b'ebitiibwa nga nfundikira ebigambo byange, ekyo kye tuyita al ukhuwatu al islamiyya, oluganda lw'obuki? Oluganda lw'obuki? Lw'obusiraamu. Tutaase baganda baffe baddu ba Allah b'ebitiibwa. Bimu ku bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byasinga otukuutira ennyo
yatugamba nti unsuru ikhwanakum almustad'afina fi kulli makan, abange mmwe abasiraamu mutaase baganda bammwe abanafu mu buli kifo kyonna mu nsi eno. buli wawulya muganda we yonna gyali nga wallahi ayinamu obukalubirivu, ayinamu obunafu bonna, wallahi unsuruhu, wallahi tubataase, wallahi tubataase, wallahi tubataase. kuba lwaki? batuvunanyizibwako, batuvunanyizibwako. kategese badu Allah bebitiibwa, ekyo tukiyita ukhuwatul islamiyya, oluganda lw'obuki? lw'obusiraamu. Sheikh agambye wano waliwo ekibuuzo kibambuuzizza naye simanyi oba nakisobola. Kakibuuze tulabe biidhinillah, kakibuuze tulabe. Naam Sheikh. Agambye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agambye nti Sheikh ogambye tuyunge oluganda lw'obusiraamu. Naam. Bw'abanga omusiraamu oyo yatematema emmere yange ng'ate mu biseera we yagitemeatemera twali mu mbeera ya njala nga covid we yaliwo, omusiraamu oyo atanjagaliza kalungi konna, anjagaliza bubi bwokka, seeka era naye nyongagane naye. nyungagane naye nti osobola mu mbeera y'okuyunga oluganda lw'obusiraamu naddala nga tusoboganyeemu, naddala nga tukoze eki? tusoboganyeemu, tulukuuma mu mbeera ziringa 3. osobola gwe baba kukoze ekikolo ekifaanaganako bwe kityo mu mbeera y'okukuuma oluganda lw'obusiraamu, obutassaawo mbeera yakulwanagana, obutassaawo mbeera yakukola ki? yakulwanagana. osobola okukita n'omwesonyiwa lillah, kategekese n'omwesonyiwa lillah, okuuma oluganda lw'obusiraamu. kuba ffe ng'abasiraamu tetukkirizibwa kulwanagana mu masekkati gaffe, tetukkirizibwa kulwanagana mu masekkati gaffe ng'abaki? ng'abasiraamu. musiraamu akusindikidde naawe omuzzeeyo kole bwoti, nedda, ekyo obusiraamu tebukikkiriza. shariya yaffe tekola ki? tekikkiriza kukeera ku makya netuteekawo olulwana nga lw'abasiraamu, nti bano abasiraamu baabano bazze kulwanagana n'abasiraamu baabali. nedda, si bwe tukikola mu ddiini. kategekese mu mbeera y'okukuuma oluganda lw'obusiraamu n'okukuuma layini eyo, obutakuuma busungu buyitiridde, gw'osobola okukita n'okireka lillah, n'ogamba nti nze nkusonyiye, n'omuviira n'omwesonyiwa, n'omukola ki? n'omwesonyiwa, n'ogamba nti nze gwe nkwesonyiye lillah. kategekese olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatuuka kwesonyiwa bakuffar, n'abesonyiwa n'abaviira n'abasenguka. ekyali Makka mwakimanya, olubereberye lw'okusenguka wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tannava kuva Makka kgenda wa? wallahi baali banyiza abasahaba, baali bababonereza, baali babatulugunya, baali babakola ebyenkaniddewa. kyeyakola nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabagamba nti kyemuba mukola okukuuma emirembe mukole ki? ekyo kirimu tufunamu ki ekirala? nti ffe obusiraamu bwaffe tukuuma mirembe. obusiraamu ddiini ya miki? nga ogiwulira al islaamu diinu salaama, obusiraamu ddiini ya miki? ya mirembe. imma bainana kalmuslimin, oba wakati waffe ng'abasiraamu, oba bainana wa baina alkuffar, oba wakati waffe n'abatali baki? ffe ebbanga lyonna tulina kukuuma miki? kyova olaba nabbi ng'akyali akyasibiddwe mu hisaar, yagamba basahaba n'abagamba nti kye muba mukola mugende habasha, nga batulugunya basahaba. nabbi baali bamusibye, n'agamba basahaba basenguke bagende wa? habasha. omulundi ogwakola ki? ogwasooka balaba tebakigumira ne badda e Makka, naddamu n'abagamba ne basenguka ogwokubiri, ne basenguka ne baddayo e habasha. omulundi ogwokumeka? ogwokubiri. omwali Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu n'abalala mu basahaba mu mbeera yakukola ki? yakuuma mirembe. obusiraamu ddiini ya miki? obusiraamu ddiini ya miki? ya mirembe. kati waba kikoze ekyo, weba tewaliwo obukulembeze bwa ddiini gy'osobola kumuwaabira, osobola okugenda n'omulope ewa qaadhi n'ogamba katugende ensonga zaffe katutwale waani? ewa qaadhi. mu mbeera ya butazzaayo, gwe tomuddiza mutwale kuba kusingako. bwetyo obusiraamu bwe bubeera. gende ewa qaadhi omugambe ensonga yo, mugambe musiraamu yajja n'atematema emmere yange naye ku nsonga kaza wa kaza wa kaza. naye kati ffe tugamba tusooka kwebuuza, kuba qaadhi yajja girondoola bulungi, kuba oteekeddwa kubaawo ensonga lwaki yagitema. tekisobola kuva bubi mu bbanga oli nagikolaki? oyinza okubanga naawe nga oba oliawo naawe waliko obuki?
obuzibu kalegerekese kati bwe tutyo obusiraamu bwaffe bwe tukola ki bwe tubutambuza gwenna gwe bakikoze ensonga gitwale kwakusingako kalegerekese yajja okutambuza ensonga eyo gwojja kusigala okuumye totaddeewo mbeera y'amaanyi okusingako naawe olwolagamba nti otemyetema emmere yange nti kale naawe n'ogenda wali wansi mu mwala wali bali abayaga gye babeera gye banywera enjaga n'ofunayo ebiyaayo ebyo nga 10 n'obigulira ennyondo zino ennene ezaasa amayinja n'obagamba naye mwene mutera kayumba ke ku ttaka obusibe buki gwatemya emmere ate ogenda kutema ttaka kuba nti obukyayi buno mubulaba obukyayi busasula kisinga gwe otekawo obukyayi mu mbeera entono wallahi bagenda bukulaga mu mbeera enki ono atemya emmere gwe kijja kutuma kirala kalegerekese kijja kutuma kiki kirala sabaddu ba Allah bebitiibwa okwewala ebyo byonna ffe ng'abasiraamu tugamba nti okukuuma emirembe tuteekeddwa okubeera nga tussaawo tukuuma oluganda lw'obusiraamu mu mbeera ezifaanaganako bwezo kyemmaliriza nakyo baddu ba Allah bebitiibwa nga mmaliriza omusomo gwange ekibuuzo kye bagambe kibadde kyange naye bajja kuddamu bakibuuzo omuwalimu eyateekeddwateekeddwa okubeera nga addamu ebibuuzo oba oli awo ayongere okubeera nga akitangaza sigaddeyo baddu ba Allah bebitiibwa ffe ng'abasiraamu twewala ebitiibwa bya bannaffe omusiraamu ng'omusiraamu tateekeddwa kulinnyira ekitiibwa kya musiraamu munne kalegese baddu ba Allah gwe yenna kiyinza okubeera mu bakyalo eyo nga oba oli awo wali oyagala obwamira tebaabukuwa wallahi ekitiibwa kya musiraamu muno kiri haramu gy'oli inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaykum hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebitiibwa by'abasiraamu bannaffe biri haramu gye tuli kikunugunire muli naye sirika kiri kitiibwa ky'oli kalegerekese oba oli awo Allah yagala ebitiibwa kalegese baddu ba Allah b'ebitiibwa tuve ku bitiibwa by'abasiraamu bannaffe tukkirize Allah gwakiwadde tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah watu bwagaba ebitiibwa gwayagadde gwakiwa gwayagadde nakimukola ki nakimumma ekyokubiri ensaalo ekendere mu masekkati g'abasiraamu ekyokusatu obukyayi mu masekkati g'abasiraamu bukendeere wallahi tulekeraawo ensaalwa n'obukyayi bukedde ku makyanga biyitidde nnyo mu masekkati gaffe ng'abasiraamu tususse ensaalwa mu masekkati gaffe wallahi ate nga ndwadde mbi mu masekkati gaffe ng'abaki hadithi ya nabbi yagamba nti dabba alaykum daa al umamu qablaha aw dabba alaykum daa al umamu qablakum egenda kubajjira endwadde oba ebajjidde endwadde eyo eyajjira abo ab'emirembe gy'abakola ki ababasokkawo nagamba nti alhasadu walbagda ensala n'obukyayi ensala n'obukyayi ndwadde mbi alhasadu ensaalwa walbagdau n'obukyayi fitina kubeera nga olina obukyayi ku musiraamu no nga twagala kumutulako nga akulabikira bubi lwaki ebyo tebyali amasekkati gaffe ng'abasiraamu ffe tulina kwerabikira bulungi kalegerekese tulina kubeera nga twerabikira buki bulungi musiraamu no ne waba ayambadde ekijoowa nga tekikunyumidde onyumye kale mugulire ekinyuma wekiba tekikulabikidde bulungi tukendeeze ensaalwa masekkati gaffe ng'abasiraamu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa hayyakumullahu wa bayyakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukaddi wa Sheikh Muhammad tumweyanziza olw'okutujjukiza mu luganda lw'obusiraamu kuba basinga mululabanga